aliwa gwe tugenda okutandika okusindikanga mu nsi endala nga bwatuketterayo chikeni obubaka tabutuwa mu nkukutwa bulanga bwajjanga kutukoya kalive abantu babuuziza nti ali yamusindise tobaga kuwasindise chikeni e Rwanda ayi kasitoleke Rwanda ko kanyumidde kanambuliza olunaku aleka akunyumidde kati omusajja ng'ali maze gali mu kwekweka kati ate yekwekera ki bamutiisi abanyarwanda bakayi abanyarwanda banyivu alien kyembuuza banyivu mbuki yayogedde ebitali bituufu era babadde bantwala Rwanda bayogedde bituufu yayogedde ebitali bituufu mbiyagenze kati nga bonajja e Kampala n'ogenda ewandegeya n'okwata ebintu byamu mu Katanga togenze Kololo togenze Ntinda togenze Kisaasi gwe n'okomera olowooza nti Uganda ogimazeeko kati bo kye bagamba mu Uganda nti Rwanda erimu ebirungi n'ebibi nti nga nayo naffe we tulina wano n'Amerika yennyini era paati embiri paati ennungi ndiye lwaki yalaze sayidi mbi yokka gy'ayogera kati yo Uganda eri mu mbeera ki kati abanyarwanda yasitekiriza bagamba kiri kimu baguplaying cool kubanga abantu bannayuganda balaba bannayuganda batabwe batya kati omanyi bannayuganda beera nga banoonya abantu bebayomba nabo nga tebabalaba mu kuyomba mu buyombi omanyi nti bannayuganda bayombagana buli lunaku bo bennyini n'omwaka ne guggwako buli lunaku ababa bayombaganye ekyo kituufu kati bannayuganda si balungi bakuggulako olutalo nga lwa bigambo kituufu ekyo nakyo tubeera wano buli lunaku nga tuyomba nga tetulina kibaddewo nga naye nga ye Samuel Chicken mwambwanira ekitiibwa kya ssa ne Chicken abonyebonye n'ensi eno yakava mu ntawala gya komanda Mudogo yali mutawaana ijja anti omuntu bw'akula obwoya bukyama naye nga Chicken yasuubulidde eggwanga ddamba olutalo just kyamukoledde kali ekirimukolera jjukira alina ekivvulu kyamukolemu abantu abeera ku media wano kakyamukoledde ky'omusajja ali era yeetonda kati twagala Chicken kutuyingiramuko Tanzania tumusondera akasente tugenda tukettereyo ate Burundi yo tetumusindika Burundi abireke Burundi mugambe situla yeewo buyiya gy'ayagala naye omwana yatukoledde omulimu mu musiime mulimu ki oyo omwana yasuubudde olutalo olutalo tubeeranga radio lulwana asikyobusirisa bitulekere okimanyi tiktok eno lwakuba abantu bagizolera naye buli kyakabi kyaye kakizoleye wa mwana kati gwe TikTok awakula ate olutalo ku nsi buli omu nareactinga Uganda gyabedduka ensi yonna yonna eyogera ku nsonga ya Chicken Nego okimanyi mbuno TikTok eno big country era abantu baali bagalawo nga naye owulidde akagambo alien kakozeseza mbu TikTok big country TikTok nsi nnene naye mukaba esala egenda etya naye nkola ki wano mwana ne TikTok eno mwana yakisiru mwana muri kabia ko kasumu de kakasibi alali TikTok ajise ya kisiru uko nkurusia mu mwana ntinyoye mune ne kala ibukatambula mwana ndi waneno bameni bange mbera wanemba mzambi story byekisiru mwana ibamisinga mama fino mumanyi bulungi aliyeni Mafina wadala wadesi mugwanga munyo na kati atike mugudde mu wano ka online nga mnange ka data mazote kako bwetikako mu kilasi bwetikako simu oyina agamba mbwe ekyakasooli kati waliwo kye bayita ekyakasooli kati obulamu kyenjagala bagamba nti bwe tuba tulwana entalo tulina okumanya nti emabega eriyo abalabe baffe
Okibuuza Alien Skin nga bamulwanya ennyo wali oyagala bamukole ki? Waye balwanya omusajja media yonna neyeetata wali oyagala bamukole ki? Kabaata ekikufuula omusajja ekikufuula omukyala alina amaanyi ze ntalo z'oyitamu era nsiba nkigamba abalwadde bange nti togezangako okulaga nti mu bulamu bwo oli munafu lw'oligezaako okulaga abalabe bo nti oli munafu ogenze nno togezangako okukyusa mu nkolayo gy'oyagala okukola olw'okubanga abantu bagamba nti omuntu ow'obuvunaanyizibwa ayinza okukola kino omuntu ow'obuvunaanyizibwa n'akola ekyo ku myaka gye n'akola ekyo kati ow'obuvunaanyizibwa gwe yabumpa okitegeera gwe lwaki tobubeera oyo akusomera obuvunaanyizibwa gwe bubeere nange nkukwata ensobi serebu eggwanga n'abeera bwati wali obaddeko serebu maye babeera gubeera serebu gwe wabeera serebu wabeeranga otya nga tobeeranga wabeera serebu wakolanga otya naye serebu omulamba n'akola kino omuntu ow'ensi yonna yonna ekumanyi ow'obuvunaanyizibwa n'akola kino mukwano gwe kyeteekemu naawe okibeere nange nkukwata ensobi ate ali mafiina otuyamba buyambi okutulako empewo nkizudde namugamba dda empewo zaika oziyamba buyambi Alien kyenkugambye omutuukirivu Kimenge teweefuula nnyo amumanyi aye teweefuula nnyo amwagala okumwagala ennyo okumunyiiza kasita omutegeera Alien bw'omwagala ennyo kimunyiiza okumwagala ennyo kimunyiiza oyinza n'omuweereza ssente n'akubulookinga era anyiiga kati ebyo byonna teweefuula nnyo amumanyi muteekaawo omutuukirivu Kimenge gwe muteekaawo woba owulira toyagala mwekaka muleke naye Abitekisi nga munyiivu eri Alien kati ate Abitekisi ebizu byayise mu myaka gy'emito egyo kati buli kintu ekifuula omwami ekifuula omusajja omugumu ekifuula omusajja ow'omugaso Alien Skin akirina so nze bannayuganda nga bannayuganda mbagamba nti tetumanya Alien Skin ani yamuleeta naki kigendererwa kiki bakakati simenze ekigendererwa kya Alien Skin bw'oba mugamba nti kuyimba bw'ate alubamu 3 alubamu 3 zibaamu ennyimba mmeka ze ennyimba buli alubamu ebaako n'ennyimba bamukaaga kati bw'ate alubamu emu amayika baata tulina mu nsi muno abantu abatujjira mu bulamu ne babeera ekyokulabirako nga tusobola obbanyumyako ne mu byafaayo nga tujja boogerako ne bali babavuddewo si muwaana sikola kine n'omuntu alaba obulabi alaba nti Alien tategeerekeka Alien omusuubira okukola kino ate akola kirala omusuubira okuba nti wano agenda kuyomba ate kwegenukane luno olwana luliko ekyamu kwegamba tomutegeera kati Alien zisagala balima nti Alien yoyo okitegeera ayawukana n'abayimbi bano betukola ki betulina kubanze Kabaata tojja kunimba abayimbi ba Uganda era obamanyi era obawagidde togenda kunimba abayimbi ba Uganda okuva ku Bebe Cool nga bamukubye amasasi nga tuli nsambya Bebe Cool yabeerako nga bamukutudde amagulu wano nga tuli nsambya okugenda ku Kamiliyoni Bebe Cool
omusajja ateeka ssente mu nnyimba z'oyo oyo wakugamba akawumbi yaba yakataddemu naye ali erisikini asobola okukola vidiyo ng'emazeewo emitwalo 38 mu 12,000 awo kanveeyoko ovaayo ki naawe wasibye otya mwanyinaze jeeni mwanyina ogamba otya ndi wali eno wagambye oli bweru naye ndakuterako akantu netiwaka kyekyanze nteeraako ndi bubi eno gyendi kubanga Irani yatabuse eno tugenda Dubai naye kati teekako ndakuterako akantu nameso gyona giraba nga yenyeenya munnange abasoma akanamba oyinza okubagimanyi kati atobanga nzoleyeza obuzoleya nga abantu bandaba ndi wano tina gyali wala yeebasa agenda ku ssomero mama mulungi mama ali fiiti awo kyekirungi tubadde tubuuza enyabo wajja otya ki ekyakuleeta wajjirira ki wajja olimbega mu kuyimba wajja nakigendeerwa kikuba nti tutegeera binagamba banaabikkiriza abatono kale kabakkirizeeko kati nze banakkiriza abatono okay kati nze wano nyambala ekifaananyi kya sitaani omukulu ngende mala okunaaba ate onaaba ng'onaabira ki ogu mulingi saawe oyagala mpewo genda mu maaso obwedde empewo ozeegaana ne bbugumu ozeegaana kati gwoliko ki ku mutwe genda mu maaso ebyemikwano tolina ebyekika tolina ekituufu agwawo genda mu maaso n'akabuuziko amafiina bannange ani gwe abadde atunyumiza nti gwe sitaani omukulu no nje ndi mutabani wa sitaani omukulu first son gwe bayitaani erinnya sitaani lyeyakuwa nga mutabani we ndi mutuukirivu kimenke